I thank you, Deputy President, Honorable Nambeshe, and we sympathize with you. Kubalwadde boina mama ne mwanyoko tukusabira mukama abasuuse mu kiseera n'ekimu bannange basaba tusabire ombaka waffe omukyalo wa Kampala Honorable Shamim Malende olwaleero twategezebbwa nti yalongoseddwa ebiseera bingi bannaffe tulwawo basa mu ssaala ne tubasa mu ssaala oluusi ng'ekiseera kiyise ali mu ddwaliro lye limu ewaali sejjirinya ebbanga eryo lyonna katusabe mukama musuuse. But also you should speak to all of us because this is in real time, that for somebody to survive or to have any hope of survival, they have to be airlifted out of Uganda. Uganda yafuuka limbo, Uganda yafuuka graveyard. Amalwaliro gosuubira okuwonya omuntu tegali mu ggwanga lyaffe, twongere okusabiragana basebo ne bannyabo. I want to congratulate first and foremost our winners, the Guild President of Mutesa University. Congratulations, my brother. And in an even more special way, I want to congratulate our brother, now the Guild President of Mbarara University of Science and Technology, His Excellency Rubutu Rwabuturumba. Congratulations, my brother. Otabaruke Chija. Thank you for carrying the national interflag with pride. Like I told you online before, you gave us pride. Orijo bagumani bagirangu omriankore tario nopo. Ogonisho. Mwebale nnyo mwebale eddala akulaga Museveni that even with this tribalism, even with this effort to divide the people of Uganda along tribal lines, this generation is different more. This generation is very, very different. Ankole has shown the world that Museveni's propaganda says something, but the people of Uganda, especially the young generation, is speaking otherwise. We congratulate you, but like I told you, you should know that you are a big target of compromise. You're a big target of the regime to try and avert the voice and view of young people, so you ought to be vigilant. Comrades, I want to salute again, add my words to Honorable Nambeshe, to salute our Deputy President of Buganda Region, Honorable Mwanga Chivumbi. Mubutaliwo Honorable Mwanga Chivumbi, tukwebaza mukubireko mu ngalo. Yayimirirawo si mbigere byange byokka wabula ne mbigere bya leader of opposition. N'abalaga ki kye tukkiririzaamu era ki kye tuyimirirako. We thank you and we salute you. All of you comrades know that while we were away with the leader of opposition and Secretary General in the UK, ate twalina meetings nyingi sijja zigendamu njagala mwe mulabe bulabi ebivaamu. But we had very many important meetings with some of the most powerful people in the world. And as you know, our pledge, we don't pledge for aid, we don't ask for money, we ask for solidarity. We ask for assistance so that we can have a free and fair election. We ask them to disassociate themselves with the regime. And we also ask for other things. But while we were away, just like you, we saw the shocking news of yet another scandal in Parliament. A grand theft of close to 53 billion Uganda shillings. Museveni gave our money, taxpayers' money, to corrupt members of Parliament. 100 million each. This is not the first, it's not the second, it's not the third time. This has been a culture. It has become a culture. Betwalite tuliwo, Mwai Museveni, mukwebaza ababaka ba Parliament okuyisa etteeka ly'emmwanyi, etteeka eribajjako amagoba n'obugagga bw'emmwanyi ne libuteeka mu ngalo z'abo abamulya mu ngalo, famire ye n'abatono ababakolera. Okwebaza abo ababaka
abaswavu n'okubateekateeka bakirize etteeka eriteeka abaana bammwe abatali basirikale mu kooti ez'amagye basobole obbasibirayo emyaka emingi nga bwe bakoze baganda baffe bamachete n'abalala. Yawa ababaka ba parliament milioni 10. That has become Museveni's only way of doing things. It's his currency. Enguzi ye currency ya Museveni. Museveni n'ekibiina kye tebatula ne bagamba kino kikyamu kino kituufu tugende tukubaganyeko ebirowoozo mu parliament ekituufu kiyite ekikyamu kireme kuyita. Si bwe bakola. Baba ne kyayagala okukola awabuwi ba MP bamwe ssente. Bwe yagala okukyusa constitution mu 2005 ajewo ebisanja yabawa milioni 5. Zagenda zirinnya. Nze bwe nali mu parliament nga yagala tukyuse constitution kutogikwatako buli omu yamuweereza milioni 29 bangi kuffe twazizaayo bangi tebazizaayo. Mu kino ekisanja muzze mulaba n'abawaayaana n'abawaaya 3 n'abawaaya 5 kati yabawadde 10 ng'ekigendererwa kya kukyusa amateeka balemezeewo agaganyigiriza newankubadde kooti ensukkulumu yasalawo. Basebo ne banyabo nga 31 on the 31st of January this year, the Supreme Court of Uganda finally, after going in circle as you know when you do, finally the Supreme Court decided that it is illegal for civilians to be tried in the Constitutional Court.